could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Lutaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. Watuuze batamugaga sente ziriwo. Sente ziresemu embizi. Nalundiranga bwere. Olundira bwere tofunamu. Nfunamu ki? Ontuga. Nkutuga. Ontuga nkwata bulungi. Kale kakana tukole bwetu. Soke tulabirire zino omugaga gongenda kuwa kuzino. Ziriwa eriwa jompa. Ngenda kuwa kubunga. Nze buli muda nafunanga buto. Onakukana kutoka labirire nawe. Navayo ddi. Ojja kuvayo. Navayo ddi. Kati byonna byolowoozaako lowooza ku kirala naye ekyettaayi kite. Ekyettaayi nfuna kuziriwa. Kakati tukwate empola buli muntu wange ombeereddewo mu buli mbeera buli mbizi gyendeeta ogirabirira wadde siriiwo kati ekyettaayi sooka okite. Eriwa gyompa. Kana ddala nkwekana akatuufu. Lwaki ompa buto? Katega nkwesizise zaafunye amanya. Kuzirya zifudde mu budde zonna mpanga buno obuto. Naawe rabirirako. Lwaki ndabirira mpa kweri? Nedda. Bakuzirya zifudde mu. Sijja kuwa ziri mu mpeke. Ziri mu mpeke wazifunye dda. Nazitumye mannya. Lwaki wazifunye dda? Kankwe ku zino naawe otandike. Eriwa gyompa. Ngenda kuba kubuna obuto. Zinunula. Gw'omanyi oba onakatuumaani gw'omanyi. Zinunula. Naye ebisigadde kakana. Toddamu kuyombera. Naye alimba. Lwaki ondyangako sente za n'otunda eri n'otunda eri. Batyamugaga naye wamutunze gwe tulani. Era nazo ziri dda. Atuuze buli kimu sente endala zaagudde. Zaagudde? Zaagudde wa? Ndeka onkeeko okutulira empale. Sente zikugambye zaagudde kankweko embizi. Mpe yange. Obadde otyoyombera n'oyombera. Mpe yange. Ompa zinunula. Omanyi oyogera nnyo mu sitaagaliza. Mpe yange sinunula omunaku. Leeta. Kakununule. Leeta kanunule. Ndazinunula. Ndazinunula wange. Ndazinunula wange. Mpola. Leeta. Bw'onaafuula. Leeta. Kana kabuzi olina kateekeeri. Engenda kuteeri omulalu wakuweera. Ndazinunula. Omulamu tawoneka nkuwone. Noyombera embizi. Wabeera nto. Kati ekyo nkimasi. Buli mutadde eno. Zegange noyombesa buli kaseera. Nina okuyomba. Gwe wabeera nto. Ndabirira ku mbizi ezo. Nange ngenda zirabirira naye eyo yange mu mpeke. Kale kati nsange ewaka. Ompisiza bubi nnyo. Yes. Tubadde ne meeting wano nabadde njagala obeeremu naye osanze tugimaliriza. Naye kale kasita osobodde okutuuka. Mami onansonyiwa. Waliwo ebyankutekutemu so sisobodde kugira mu budde. Mbeera z'okutambula nzitegeera. Naye ng'ensonga eriwo nsonga ya lumbe. Twali ne meeting wano eziteekateeka okwabya olumbe nga mbadde njagala ogibeeremu naye badde togibeddemu nsobola okukunnyonnyola biki bye mbadde nkwetaaza. Engeri gy'oli mu ddiko nsonga gye nkwagalamu kuba tulina okuba ne tenti awo mujja kuteekeka nga bw'obimanyi ebyemikono. Naye mami. Nze sitimbangako ku mikolo egyo gya lumbe era simanyi biki bye bye beetaaga. Naye engeri gy'oliwo osobola okubimbuulira. Kaakati mu olumbe okwabya olumbe tekubaako nnyo byakutimba. Naye kiba kyetaaga kuba tulina okuba tenti engeri gye kuliko edduwa
tulina okubaako n'abantu abatudde wansi kyetaaga emikeeka n'abantu ab'okutuula ku butebe ngeri gye tuba n'enzikiriza ez'enjawulo. Oba oli awo eriwo n'omusiraamu nga yitagenda kwetaba mu dduwa oba twetaaga n'obutebe. Kati byonna ng'omukolo omuli gy'oli mu nsonga ezo njagala ngaokukwase sira lwaki mba mugabira abalala nga wooli. Ate mami gwe kasita wanjagala buli kimu kintambulira bulungi. Kakati mami ensonga ngitegedde bulungi. Kati kinjagala okubuuza nti naye like mbadde njagala kumanya tutandikire oba ku ya tenti ndowooza. Tenti mwinawo tenti eyammwe has a family oba nsobola byonna byonna nsobola okubireeta nze nganze. Kaakati nze nabadde saagala bintu bya kusumbukana nti ate noonye tenti ate noonye obutebe. Kati engeri gye nkimanyi nti wooli so nga gwoziremu nga olina okunoonya byonna. Mami wansiima ebyaddala. Kakati nanga ate lwaki embeera mba njagaliza omuntu omulala. Kasente era gwoba olina okukafunaako. Neyanza nnyo mami. Kaakati tenti twaleetaze like waleetaze tenti ngayo abantu bameka? Abantu tetugenda kuba n'abantu bangi nnyo. Mbeera mukolo gwa famire n'ab'emikwano abatonotono bantu nga 10. Kakati mami obutebe walabadde tukozese type ki? Kuba waliwo shivari, waliwo chrome n'obwa plastic. Kati kisinzira gwe kyonaaba mpadde kyonagala kyetunagenda nakyo. Kati nze Ashirati njagala kumpa ekyo ekisinga. Ensonga nazikwasizza gw'omanyi kiki kye tulina okukozesa. By the way mami olw'ensonga eyo abantu bali 10 waliwo abajja okutuula ku mikeeka n'abatenti abawansi. Kati which means namba z'abantu ziri 10 naye tunaleeta. Kati twalikoze ndowooza tukole ekifo ekya wansi bantu nga 5 n'abeewaggulu nabo tukoleyo obutebe 5. Okay. Nkitegedde. Kale ndowooza ebyaddiko like tobinaako buzibu kyonna kyonna kyemba nnoze any color kasite bange enyuma oba olina kala gwe z'oyagala tukozese. Nze ekintu kyonna Ashirati kiriwo. Okay mami. Kyo nkitegeera. Kakati sente zigenda kuba nga mmeka? Ekya sente kyo ngenda kumalako la research wange gategatemu ndabe nti we tuba tukozeseza shivari chairs tugenda kubeera mu budget ya meka. Tuba tukozeseza plastic ne tumudecoratinga bulungi tujja kuba mu budget ya meka. Webati oba chrome kinasinzira then nze nja kuwa budget nga maze kola research. Kale kati ensonga ndikulekedde. Kale mami. Era nze najjejjako nga manyi erina omugezi waayo nange sibitegeera bulungi. Mami no wansiima. Maama nno njagala kusiibula. Otusiibula? Ye maama. Ogenda? Ye maama. Ng'otulabyeko katono. Bubadde busonga bwaffe maama butonotono. Kadiiru ke mubaddeko ne taataawo kabadde kadiiru ki? Busonga butono nnyo maama tubumaliriza. Mukamaliriza. Ye maama. Naye taataawo oyo munnange tulunda embizi. Naye taataawo sente zaazikukusa. Embizi ezo azintunzeeko ate nga tuzirunda ffenna. Era olwaleero tubadde mu kwereega. Lwa mbizi. Yatunda za leero. N'atunda big size. Yatunze batya mugagga. Nga sente siziraba. Naye nange bwe twereeze nampaayo akabizi. Sente ze taata waazikukusa. Tata sente. Naye mwana wange eyo gye muli bw'obanga naawe ofunyeeyo kasente ng'oleeta nga tukola ki nga tulunda. Maama
taata nange abadde abiŋŋambyemu naŋŋamba ku nsonga z'okulunda ezo era ekiteeso kye naye nkigula nga kiwerezengayo akasente asobole okutulundira wano era eyo ensonga mba ntangitutya ngenda tandika omuweereza akasente. Bw'oba ofunye sente tozimuwa ziwenze maama wo nja kukulundira. Nja kukulundira embizzi kubanga omanyi taata wo sente zaaliddeawo. Taata wo alidde sente mu mbizzi empitirivu. Kakati naye bw'olundayo n'oleetera maama wo n'alunda naawe oba ojja kutambula biziterwawo. Ira myezi bwezi ng'ofunye akasente ebyaffe bibadde byakwereega okiwulira mwana wange. Kakati naye bw'obeereyo n'ofunayo akasente oleeta nze n'enkulundira. Kiwulidde mwana wange? Nkiwulidde. Kale mwana wange. Ingiriya. Asiya. Wasiza kyase. Bulungi. Muli mutya Asiya? Tuli bulungi. Nje baliko. Kale sebo naye je baliko. Kale. Naye wali watubulako. Mwendi mpola nakomawo. Wakomawo. Naliko ne wano. Nene bangambo ina abalwadde bali batya kati. N'abalwadde baawona. Bwe bulungi. Kigenda kiki ekyawa? Atagitambula bubi. Egitambula. Bwe bulungi. Mwebale kola. Kale sebo. Antukeko waggulu eyo. Kale sebo. Abeko waggulu. Kale sebo. Kakati mami ngawe nakugamba nti ngenda kuba nkuwa feedback about the budget gye wansaba. Nabadde mbagenyize each and everything. Naye obuzibu obuliwo nti obutebe wali wangambira Chrome n'obulala oyinza obutakola tukozese buno bwaffe obwa bulijjo. Ngaki Engeri gye kiri nti ebuli bukola nga ku mikolo egyo webikyo n'engeri gye luli nti kwabya lumbe tujja kukozesa buno bwaffe obwa bulijjo obwa plastic. Then n'emikeeka. Okay. Kakati mami nabazeebazeemu nga buli kimu kyonna bijja kumalawo 2M. 2M. Zimala. Mami. Kati anti Ashira tisaagala ku lunaku lwa mukolo lwennyini ate onzize mu kafunda nti ate mami akasente kyetaagayo kino olisuwanga ezo zimala. Nedda mami gwe byonna bindekere kutimbulula kubizzayo gye bivudde buli kimu. Ne transport abireeta n'abizzaayo alyoko. Iye mami. Okay. Taade tebatututte bubi kati kyakuyisaamu kaakasimu ojje nkuwe ku deposit. Okay. Inshaallah. Niba nange musa wange abyati. Naye mwana wange Ashira ti lumu olinzita ate musawo n'omubuuza nze. Anti mami kale alina otwogera ne musa naye si nnyo naye era tekiŋŋana mukubuuza. Ashira ti nakugamba ensonga eno bweri twetaaga ogikwasaamu ku maanyi kati bondaga nti mwogera kitono kubanga agisuuliridde. Mami kyewaŋŋamba nkitegeera bulungi naye waŋŋamba tetulina kimulaga. Okay. Kati saagala kukimulaga nnyo. Ng'omukyala era omutendeke kale ekyo kituufu naye ng'ali bulungi. Bwe bulungi. Ali bulungi. Kale mami kati kaninde feedback yo then tukole. Naye kati kusonga nja kuyisaamu akasimu ojje ku kasente ka deposit. Inshaallah. Kale munaa Engineer Ed. Wanjise. Nga nesimye okuddamu okulaba. Nange okusangawo.
tuzemu ne tusinkana okitegeera weewaawo mugyebaleko emikolo kale ssebo namwe mugyebaleko kale ssebo ensonga neezindeese ensonga 2-3 okusinziira ku miitingi yaffe gye twasembayo okubeera naawe nga bwe twayogera ku bigenda mu maaso mu kampani so njagala kulaba nga ebintu bitereezebwa simanyi oba pounds mwali pounds mwali mu ofiisi ekyo kyekimu ku bindeese kuba naye njagala musisinkane nga bwe nagamba omusingi gwa kampani eno gena ba shareholders 2 so ate nga ye enkola gyakolamu ebintu byonna byonna abibeesingira ku ye muntu omu so mbadde njagala musisinkana mbe nga nkimutegeeza nti ne shareholder omulala avunanyizibwa ku kampani eno akoye okubeera emabega wa kampani kyekiseera naye aveeyo yenyigire mu nzirukanya y'emirimu butereevu yensonga eyo ate nno awo kirungi bannaaye nange okulabako ku mukama wange owokubiri kubanga oba oli awo bw'oba oyina ekitatambudde bulungi kati nga ku mukama wange pounds weekanga ate neebuuzizaako ku mulala nekitambula anja kuba mulindiridde nange mulabako ensonga ey'okubiri saaliyagadde amawulire ogawulire mu ŋŋambo ojjukira bwe nava wano nali ngenze kweyongera ku bitabo byange nva wano nga nina diploma mulo era ningenda nayo nenjifuna mu diguli ate kyogalo litewakiŋŋamba yogayoga sebo webaleko nsabira sebo yogayoga obuwanguzi bw'amaanyi nnyo kati oli oyo omujjuvu kaakati mu bufunze kati tukuyite inginiya tukuyite kanso wekyetaagisa bweyita inginiya bweyita kanso era nga bakama baffe bwe kitaabe ki bwetaabe entaanya balabeka ate baagala kunziza mirimu nga munnamateeka wa kampani lindako bwe basabye kibaproposing so saagala okiwuliremu kukutunjagadde nkikwegambire oleme kiwulira mu ŋŋambo ate ekyo nga kijja kunsanyusa nnyo okubeera nti okomyewo wano tukole emirimu nange kyensinga nze nja kuba nkulindiridde obeere looya wa kampani w'ekitongole ekyo kijja kunsanyusa nnyo kubanga omusajja eyandeeta mu ofi kwegamba eyanyaniriza lwe najja eyankwasa ofiisi okuba nti akomyewo ate tukole nga ye munnamateeka waffe akirungi nnyo ekirala kikyatuukawo nakuleka mu ofiisi ndala ate nkusanze mu ofiisi ndala anti munnange era nga bwe nakugamba the pounds yakyusakyusa kyonna kyaba ayagadde ate nga tojja muwakanya ye mukamawo iso yensonga lwaki ate kati olimu eno kati eri ani agirimu kati ye yadda mu yange nze nenzira wano kati ate ye yadda mu yiyo maama nnyabo tuli ku kiwano kale kangende mulabika so ngambye mwali ate ne ofiisi mmanyi weeri kamweyune nga tannaba kufuluma ewaawo kale sebo kale inginiya kanso naka inginiya tokeerabira sikeerabira inginiya kanso kale muganda wa tunaddamu kale Took what wasn't his to take, left us with nothing but hearts that ache. My own son's spirit won't betray. In his eyes the dawn of a new day, in the fields where memories play. My own son finds another way. Who tires wealth brings no sleep, but my own son's dreams run